So waliwo olutalo olubaddewo lw'abasumba lubadde ku social media okwo and I've been mbadde ndulaba nga sirinaako buzibu kuba abasumba babiri badde bakola ki balwanagana nyinza obba ne comments zange ku basumba nga bali mu kulwanagana naye era nsobola okuzeerekereza ne sizoogera lwa nsonga nti sinyinza obutafa emba sizoogeddeeko olutalo nolutandika nga omusumba Kayanja afulumizza kye yayita gundi z'amasimu eziraga abasumba olutalo olwalimu nga bagamba ani Paasita Ssenyonga mbu alina omwana Ibulaya biki kati ebyo byonna bibimuli naye gye lutandikira yennyini omusumba Kayanja afulumya gundi z'amasimu eziraga nga musumba Kiganda musumba Ssenyonga boogerezeganya n'abavubuka abaali bamulumiriza ku guli omuze kati musumba Kayanja avaayo azifulumya kati mu kuzifulumya mu lutalo omwo Ssenyonga of course naye avaayo abaako byazza kati mu lutalo olwo abaana ba musumba Kayanja ab'omwoyo bavaayo batambira Paasita Ssenyonga ku mutimbagano kakati gye bigenze nga bigejja ne bigenda ebintu ebyenjawulo mwe baleetera muwala wa Paasita Ssenyonga ali mu America ali ku drugs Paasita Ssenyonga avaayo akkiriza nti kituufu muwala wange ali ku drugs ne bino byenjogerako soogera ku butukuvu bwa muwala wange njogera ku butukuvu bwa kkanisa anyway ne byambuka eyo naye ekyankutteko nze nga nze ye mutabani wa Paasita Robert Kayanja Junior ono yakawasa yawasa omuzungu ng'avuddeyo bbeya nnako ng'akuba Paasita Ssenyonga mukyasinze okunkwatako kwe kugamba Paasita Ssenyonga nti va kuba genero jangu eno ku levo yaffe ate tolina levo yange oli levo ya wansi kati Paasita Ssenyonga ali levo ya mutabani we Ssenyonga my head I was like okay wadde nga tusazeewo twagala kuwangula naye anyway mulimu bingi n'ebiva kusaidia Paasita Ssenyonga byesaayagala naye ate waliwo wendowooza nti batugoyinze below the belt nnyo amidis da lutalo kubanga bino byonna byetukali mu kukaayanamu tuli ku byakkaanira bya mubiri gwa Kristo sooka ompe ku clip eyo kale talking about a man of God where sickness cannot remain when he prays and preaches and sings. But the demon of addiction has caught your household and you're talking about her. Bring the girl here. You and me, we are on the level. The same level. Leave generals alone. I have made it clear. Leave generals of God alone. Even me, I'm sorry to tell you, but you will have a problem in my presence. I'm not boasting, I'm not talking. I'm showing you that on Saturday, Denise will talk before I talk. I won't even need to pray for your daughter. The person who, one of my pastors can lay hands on her. It's fine. It's about truth. So they brought in my child, one of my children. Her name is Elizabeth. And she loves God in her heart. But I cannot say she's serving God, because there are mistakes that she made. There is a life that she made some wrong decisions, and she went into different lifestyles, and she's not back yet. What we are praying for her, that the God who heals so many young people will turn her around and she will change in Jesus' name. So you cannot use her sin or her weakness to tell me, shut up,
She is 30 years old. She makes her own decisions. Buli muntu alitwala omugugu gwe ye. If my own daughter has a weakness and she went into some drug addiction because she made bad decisions and she's fighting to get back, she's fighting to come back to where things are supposed to be. That's her life. And she's 30 years old. We gave her Christ. We raised her well. We did our part. But ultimately somebody has to own their faith. And I know she will come back. She will turn around. God will heal her. God will bless her. You cannot use that. Okusamalizinga ebintu bino bingi naye njala kukwogerawo n'abasumba ebimu ku bintu ebadde musinga okubragingako kwe kubeera nga mwakendeeza obumenyi bw'amateeka butya nti abavubuka abandi badde bagenda mu bibi mu babuuliridde alist ne budde ne bamalira mu kkanisa ne bakyusa omuki emitima gyabwe naye mubanga kati saa zino enjiri yammwe mwenna nabasinga bw'otabeera mu politics obeera mu kuvuma musumba munno nze yazze ng'omutima gunnuma gugenda wona ddi. Ekyokubiri ebyo bye mukola muli ku mulibiri gwa Kristo gwe muzimba ba muli mu kuzimba bwa kabaka bwammwe. Ekyokusatu kigendo sembayo Paasita Ssenyonga naye alina ensobi z'akozeeyo naye kye njagala okumwebazaako sibiranko mutabani we ng'alumba Paasita Kayanja. Paasita Kayanja ttiimu yammwe musibadde musirise and I think yovula mbadde muwangula naye nze ekyasinze okunnuma nti ono mwana bukyanga awasa enjiri ze mbadde sinnazifollowinga nnyo kiri awo naye kinumye nti yasoose okutrendinga ate abadde ali mu kulumba taata we. Kyesaagala mwere be tusooka kubeera Baganda Banyoro oba Basoga ne tufuuka Bannayuganda ne tufuna amadiini gaffe. Kakati mu setup yaffe ey'obuwangwa mutabani wa Pastor Robert Kayanja aba ayita Paasita Ssenyonga taata. Newa abayumba oyinza obutasobola kuvaayo kubikkula kamwako kumuvuma. So I think it was a wrong move. Nekyensaba muddeyo mumanye ekituufu abajja mu kkanisa tuba twagala butakkaanya bammwe obwo oba ffe tuba tulina ebituluma. And then people will sit there bebuze lwaki abantu bakyagenda mu masinzizo. Kakati abantu tujja va mu makanisa tuleme okugendayo kubanga muli bya kisiru yammwe bye muli mu kulwanira. Ate mwenna nga siina gwe nsonzeemu. It's just embarrassing. We couldn't be here ngo discussing ddiini tekisoboka n'omulundi n'ogumu. Naye bwe mukola bwe manga kye mugenda okukola. Kali bang'ayo bakayita Matrix yavaayo ng'alaga gundize ez'amasimu. Kale out veewo. Okay, kale kumboze endala eriwo.